po jako akawuwo. Sawa 3:30 omukolo gw'okwerekera abadde Speaker wa Parliament the Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah ku kyalo Lalogi mu ggombolola ye Ajuri mu district ya Omoro gutandise na kusaba nga gwetabiddwako nasiisi w'abakungubazi okuva mu gavumenti, bannabyabufuzi, bannaddiini, abakulembeze b'ennono ssaako n'abalala, era ng'olunaku olwaleero okusinziira ku gavumenti lubadde lwakuwummulirako. Bannaddiini okuva mu kkanisa ya Uganda omugenzi gy'abadde akkiririzaamu nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Right Reverend Dr. Samuel Stevens Kazimba Mugalu wamu n'omulabirizi eyawummula the Most Reverend Henry Luko Rombi, era ng'ono yakulembeddemu okusaba akalaatidde abakungubazi okudda eri Katonda ate n'okumwesiga mu buli kimu kye bakola naddala nga bakozesa ekiseera kyabwe eky'obulamu. Even in difficult situations like now, you are still with us. We ask, Heavenly Father, that by the power of your Holy Spirit, you will comfort us, you will encourage us, you will bless us, you will strengthen us as we continue in giving a befitting send-off to our fallen Speaker, Jacob Oulanyah. And so, Lord, may your Spirit take control of this place. May your Spirit continue to hover among us. Abaana b'omugenzi Jacob Oulanyah nga bakulembeddwamu Dorothy Timu boogedde ku kitaabwe ng'omuntu abadde ow'enjawulo akoze omulimu gwe nga taata ate era omuntu w'abantu bonna, nga nabwe bato nabo basuubizza okukola ennyo okusobola okutwala mu maaso emirimu gye ate n'okugobera obulungi omukululo omulungi gw'alese. The other day someone asked me if he ever had time for us within his busy schedule. Daddy was always there. While many of you knew him as your speaker, deputy speaker, and all the other titles he had, when he got home and we ran to welcome him from the stairs and he changed into his shorts and shirt, he stripped off all his titles and was daddy. He was a humble man. Nothing else mattered to him except us. My father was a kind man. He never let his positions get to his head. 2 years after becoming Deputy Speaker for the first time, he held a dinner, invited all the people he worked with, us, his family, and even the security guards who took him along all over Uganda. We sat down, we had dinner, Chinese food, his favorite. We sat and talked. He talked about his plans for the future. He always had bright things for the future of Uganda. Wadde wabaddewo ensasagge empewo bwefumudde ensiisira omubadde omulambo gwa Jacob Oulanyah, abakulembeze b'ennono abadde bayitiddwa okwogera tekibalobedde kutendereza Right Honorable Jacob Oulanyah olw'emirimu gy'akoledde ekitundu kya Kyoli gy'azaalwa, gavumenti eya NRM ate n'eggwanga Uganda okutwalira wamu, era nga bano bategeezezza nti ono Mukama muyitidde mu kiseera Kyoli weesinga okumwetaagira olw'ensonga nti abadde musajja ayagala obuwangwa bwe wamu n'ennono. Bamatiyo chalo yitba Na ye Bamatiyo chalo Nendo yiri wari dira banen ira yelbawa Man purutu chwechun inen mawinyu ni kwa palaten wa Honorable Speaker Oulanyah la nyuen eto bebalo amero wacho ni un ma bino ka koko wani unen muje macharo kori na chan. Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka guno e Seattle mu ggwanga lya America, omubiri gwe ne gukomezebwawo kuno ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokuna, era ng'ono abadde akungubagirwa n'okusabirwa mu bifo eby'enjawulo okutuusa olunaku olwaleero lwateereddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera, era ng'ono abakyoli bamusiibudde na nnyimba ezitendereza omutonzi ssaako amazina.